Abantu abamu bagamba atuukidde ne yeerabirako. Yeetuukidde tanya matabangu. Exactly. Rwanda nsi nnungi nga yo nti streets ziri clean. Temuli buveera. Enguudo nkole bulungi. Yes. Naye when it comes to infrastructures bakyali mabega nga ku mulembe gwa Amin. And obuzibu nti ne streets nfunda. Reason being nti the city is too small. Kati obukubo buba butono nti omuntu tosobola kutambula ku street nga muli basatu oba babiri. Muina kubeera nga buli omu adde mabega. So that's what mwegoberanga train. So eyo y'Ekigali naye ng'embeera y'Ekigali abantu bali so calm. Walabe ku basheesha balina gundi saalabye bannange abakazi abalungi bali Uganda n'abakazi abanyarwanda nga bali mixed. Saalabye omusajja mulungi kuba nabadde njagala kufuna musajja mulungi. Nze ndi musanyufu kubanga mbadde nga ndi mulambuzi naye nga nankulabye nansana ebimbirambula nnyo era tolinawo awo bakubba omubyanzibidde awo mpita linnya James baba byange leeta mulambuzi w'amaanyi ku best hotel na sivaawo nze ne best tuli bwe tuti nze ne best tuli bwe tuti naye best nkuvuddemu nazeeko eno ekabaale engejje ngenda ajjeni ku papula zange zigende Canada nagaye kazijeko ekabaale ngende Canada nino omuzungu bisekso yebisekso naye njagala mpapula nze ndi byonna kakati nsanyusa nnyo kubanga engejje ngende Canada nagambye kambereko waneeno nkole liyaaso oba ngambye eri omuzira mungi kati ndi wano era sambadde jampa okwawukana ku bano bonna kuba eno yange naye ogira oyambalamu kati yapanta lwakuba ffena tumwagala bazaba ne banyawo tusimbula saa za kati emmotoka esinga zigenze mu maaso soka obuuze ku ono mubuuzeeko aja ati assalamu alaikum. Walaikum salam warahmatullahi. Mulungi sebo wasota sebo. Tuli ka Rwanda. Navuddeyo sebo. Wafunye omusheshe. Rwanda banaye wabadde wafu. Engalo gye nabadde nsuubira nejje nabadde neesungayo banange bandisappointinze. Ngambi wadde balungi teyaga wadde bafu tuba tuwokya. Export TV to the world. Kale basabo ne banyabo nate tukomyewo olunaku olwaleero eno day 3 eya Black Panther Tour Africa 2024 tugenda bikutuusaako byonna nga bwe twalagana gwe kyogenda okukola ogenda subscribinga ate ne munoma okamuwe akalabeko obudde bwa kaakano tuli mu kibuga Kabaale wakati bwe bakulengeza ku street Kalenga akutte eno empewo be baana baliwo eri empewo mu Western Uganda naye nga tetunabatandika lugendo lwaleero ngenda soka nkuletere omukyala CEO Black Panther soka atubulire ku road map ya leero wawe tugendo tambulira wawe tugendo yita then mpitemu ku bayaye bange mpola mpola nabo batubulire atoli muyaye ta ekyo kyolengera ku screen ye Kalenga akutte mu kibuga Kabaale era kati mwabatagala bafu nga Sami wano tobeerawo wamaaso otya Panther bulungi wasuzo otya mukwa. How is the tour so far? The tour is okay. Kuliga ye Rwanda bane twavuddeyo naye twabadde disappointed oba twabadde proved? Birungi naye era Uganda yesinga omanyi njagala njogera amazima. Panther tujjemu okweyagaliza nti oli muna Uganda oli patriotic yogera fact akasajja kazimba Rwanda. Rwanda ekiriyo by the way abantu abamu bagamba atuukidde ne yeerabirako. Yeetuukidde tanya matabangu. Exactly. Rwanda nsi nnungi nga yo nti streets ziri clean. Temuli buveera. Enguudo nkole bulungi. Yes. Naye when it comes to infrastructures bakyali mabega nga ku mulembe gwa Amin. And obuzibu nti ne streets nfunda. Reason being nti the city is too small. Kati obukubo buba butono nti omuntu tosobola kutambula ku street nga muli basatu oba babiri. Muina kubeera nga buli omu adde mabega. So that's what mwegoberanga train. So eyo y'Ekigali naye ng'embeera y'Ekigali abantu bali so calm. Walabe ku basheesha balina gundi saalabye bannange abakazi abalungi bali Uganda n'abakazi abanyarwanda nga bali mixed. Saalabye omusajja mulungi kuba nabadde njagala kufuna musajja mulungi. Tubayisemu eggaali tuve wano kuba Panther alina Panther alina ne road map. Kale basabo ne banyabo nate tukomyewo olunaku olwaleero eno day 3
eya Black Panther Tour Africa 2024 tugenda bikutuusaako byonna nga bwe twalagana gwe kyogenda okukola ogenda subscribinga ate ne munomala okamuwe akalabeko. Obudde bwa kaakano tuli mu kibuga Kabaale wakati bwe bakulengeza ku street Kalenga akutte eno empewo be baana baliwo eri empewo mu Western Uganda naye nga tetunabatandika lugendo lwa leero ngenda sooka nkuleetere omukyala CEO Black Panther asooka atubuulire ku road map ya leero wawe tugenda otambulira wawe tugenda oyita then mpitemu ku bayaye bange mpola mpola nabo batubuulire atoli muyaye taata ekyo kyolengera ku screen ye Kalenga akutte mu kibuga Kabaale era kati mwabatagala baafu nga Sami wano tobeerawo wamaaso zotya Panther bulungi wasuza otya mukwa. How is the tour so far? The tour is okay. Kuligayo e Rwanda bane twavuddeyo naye twabadde disappointed oba twabadde proved? Birungi naye era Uganda yesinga. Omanyi njagala njogera amazima. Panther tujjemu okweyagaliza nti oli muna Uganda oli patriotic. Yogera fact akasajja kazimba Rwanda. Rwanda ekiriyo by the way abantu abamu bagamba atuukidde ne yeerabirako. Yeetukidde tanya matabangu. Exactly. Rwanda nsi nnungi ngayo nti streets ziri clean. Temuli buveera. Enguudo nkole bulungi. Yes. Naye when it comes to infrastructures bakyali mabeganga ku mulembe gwa Amini. And obuzibu nti ne streets nfunda. Reason being nti the city is too small. Kati obukubo buba butono nti omuntu tosobola kutambula ku street nga muli basatu oba babiri. Muina kubeera nga buli omwadde mabega. So that's what mwegoberanga train. So ye Kigali naye ng'embeera ye Kigali abantu bali soka balabe ku bashesha balina gundi salabye bannange abakazi abalungi bali Uganda n'abakazi abanyarwanda nga bali mixed. Abalungi babadde Rwanda. Salabye omusajja mulungi kuba nabadde njagala kufuna musajja mulungi. Abantu abo ndoza oba kiki naye salabyemu bakazi balungi ndoza abahima bano be balungi abahima oba bavaawa be bana Uganda. Rwanda salabyeyo bakazi balungi bano betulaba Uganda wano. Twabadde so disappointed. Nabadde disappointed ku lwekyo ekigali naye nga nsi abantu bali kamu kyenalabye ekirala nti tebagala sente za Uganda. Tebagala sente za Uganda era bazivumirira. Mwabirabyeko incidents zazze z'amaanyi nti bw'oba toyingidde Uganda nga toyingidde na mafalanga abantu bajja kukutyoboola bajja kukuvuma ebivumo ng'okwasizza omuntu nti kwata ojja kukola exchange. Sente ze Uganda bazivumirira omuntu anyiiga n'akunyigira n'abula n'okutema ekiso. Naye ng'ebyadda sente zazisingamuko ka value eze Rwanda zisingamu ka value. Price yemu. Price kubanga olukumi lwe Rwanda lulimu 1300 eze Uganda. Kireza batusinga. So 1300 eze Uganda bw'ogula aka drink nga kali ka soda akatono aka Fanta ak'ekicupa ne Uganda era sente ze zimu ka 1300. So price y'ebintu ebbeeyi bye bimu n'ebye Uganda salabyewo njawulo. Wabula y'emmere bw'oba emmere yo chipusi ya katogo chipusi nga mulimu ebinyeebwa. Naye nga y'emmere so boring emmere boa bana emmere boa nzoma njogera mazima. So and bwe bakuzuula nti oli muna Uganda baba bakwekengera nnyo. Kiki? Simanyi nkolagana. Simanyi kyovola babeera tebasanyuka nnyo. Babeera batugeyageya. Naye nga bo bali kamu teboogera nga ffe twogera nnyo tulina vibe nnene ku bo. Naye nga Kigali nsi eri clean ekyo kyo mazima nammwe mwakirabye. Sweets nfunda abalungi saabalabye. Awo twakoze loosi. Abalungi saabalabye naye abakazi balina amabina naye saabalabye. Ekizigo kingi ku street za Kigali. Bo saabalabye. Panther tudde ku lunaku lwa leero abantu batwali ku lunaku lwa leero tuva ne Kabaale tuddawo. Twalambudde genocide. Abaana babadde bakoyeba tebabaganya okgenda mu silamuzi naye nga silamuzi nnyingi e Kigali. Abaana balabye genocide ebitiisa bingi nze saayingidde nnyo eri bafu naye nga it's an interesting story and a sad story for Rwandese. N'ekirala leero tugenda kusimbula from Kabaale to Queen Elizabeth National Park. Tugenda having a boat cruise munyumirwe mulabe ebisolo ebyenjawulo ate munnange tukole activity kinaaba kisinziro balayo ni tunazirayo tulate tuzirabye
game drive teriyo kubanga tetulina kye tugenda nnyo okulaba ebisinga mujja biraba ku booti then ate tumale tusule tugende wa Kasese oba fotopoto abaana bafune vibe mpaka kuwulira bubi ndongo paka teri kuzikiza vibe ate mbankuzaako naye nga Uganda is very positive ekyo mukimanye yagala ensi yo nkiddamu mwagala ensi yammwe Uganda tewali wogenda kutambula mu Africa ogambe nti Uganda nsimbi tukyabulaabulamu ebiganye naye nze I travel and I compare. Mwina kasasiro mungi mu kibuga. Si mungi nnyo okusinzira kwa katunulira Kabale asobola okutambuzaako ku street. Kabale nyinyi. Kabale si muntu ali awo bantu tebasuula tebali talinga. Ono ye Kabale ku macha bwati bwatunula. Alimu akawewe. Alimu wanyogoga nnyo. Oyinza mambo eri bwazibye edda tolengera eri tetulaga eri maaso. Basebo ne banyabo futwolekera Queen Elizabeth. Webeerawo ogenda labe biri mu Queen Elizabeth. Kankunonyeza abamu ku bankusere twasomye nabo olunaku olwale so kulikayo Rwanda. Ogenda kumboza nga ate nze ndi ku kamera. Kulikayo Rwanda. Ono ayagala kunkoona. Enkofiira. Ono. Simanyo oli kunno. Kamera hili. Njagala eno. Zinomeka. Enemu. Eno. Ezo nnya. Were you disappointed yesterday in Rwanda? Did you see the results? Kati nze sinza kubanga nabadde disappointed kwa buli kinabadde wakyade kipya mu maaso gange. Mbadde mulambuzi nnyo nga by the way nze era Panther kino namugambye tiyansuddeko kisuule nze ng'omuntu mbadde mulambuzi era nga buli ofuna akasente kange neeta ne nambula bwayise nankulabye mbadde nga ŋŋendayo nenkola ki nembirambula ne ku bigere nga nemba sinaamu nsobola okubirambula so kati sinza kubanga nabadde disappointed. Nalabye ku bintu by'amagezi toyasamu. Nalabye ku chips ezirimu ebijanjalo n'ebinyeebwa. Bali abasajja bali creative bafumba. Omanye ebijanjalo ne chips. Woba tolina appetite ngala busy tolya wali. Bakuwa n'akamonda akalamba. Bakuwa chips n'akamonda akalamba. Woba tolina appetite ngala busy tolya wali. Era nze saalidde. Nakambu yalidde. Sasa nokamba walidde ku chips. Tomanye baganda bagamba nti n'amaaso galya nalisiza maaso. Walidde ne weeyongeza. Bagala bagambe mbu nalya saalya. Saalidde. Tugenda ku Queen Elizabeth then tugende ku boat cruise. Okwesula ku Queen Elizabeth nze nkuze kutuuka wano Queen nga mwira mu byafaayo era nga bagamba yajjako ne Uganda naye nga simanyi nti alina amaka eno gye tugenda so Queen Elizabeth tujja ndi musanyufu nnyo njala bangaye tugenda nakolera ku mabeere go amabeere Panther tugambye kwatwajja n'abawala naye abawala beeraga n'obuntu bwabwe kati ate amabeere ganyina mwiru ago kati nze ngenda ganuuna abamu babo balumba amabeere ngenda ganuuna manually sigenda kuviiramu awo amabeere siga Queen ganyina mwiru so nesunza olugendo by the nze ndi musanyufu kubanga mbadde nga ndi mulambuzi naye nga nankulabye nansana ebyo mbirambula nnyo era tolinawo awo bakubba omubbi anzibidde awo mpita linnya James baba byange leeta mulambuzi w'amaanyi ku best hotel na sivaawo nze ne best tuli bwetuti nze ne best tuli bwetuti naye best nkuvuddemu nazeeko eno Kabale engeri ngenda ajje ku papula zange zigende Canada nagaye kanzijeko Kabale ngende Canada nina omuzungu bisekso yebisekso naye njagala mpapula nze ndi byonna kakati nsanyusa nnyo kubanga engeri ngende Canada nagambye kambeereko wano eno nkole liyaaso oba ngambye eri omuzira mungi kati ndi wano era sambadde ejjampa okwawukana ku bano bonna kuba eno yange naye ogiri oyambalamu kati ya Panther lwakuba ffena tumwagala bazaba ne banya tusimbula saaza kati emmotoka esinga zigenze mu maaso soka obuuze ku ono mubuuzeeko Hajati assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi. Bulungi sebo wasota sebo. Kulika Rwanda. Navuddeyo sebo. Bafunye omusheshe. alinanze Rwanda banaye wabadde wafu
engeri gye nabadde nsuubira gye nabadde neesungayo banange bandisappointinze ngambi wadde balungi teyaga wadde bafu tuba tuwokya babadde bafunye ensonga ku kintu kye bayita emmere bafu nnyo ebyokunywa banaye sooda oba juice omwa mubisi gwa gundi gwambidde saabitegedde bannaye byatulemye basaba ne banyabo eno tuwa tugenda gimalya gye tugenda omalya so gwe beerako tovaawo tokyusa malayo vidiyo eno like nga subscribe nga ate byonna obikole.
Export TV to the world.